Chagena maaso ne muzeeyi Parrot Production is director bawankusu. Okay muzeeyi badde okyatugamba nti ebigendererwa bye byakuleeta weeteeseteese emyaka mingi. Abayimbi bange bonna nnyina abayimbi 37 naye abayimbi abasatu basatu ngenda okugyamu abayimbi mu mwaka guno abawera abataano nga bakwata kisooka mu ggwanga bonna nga buli gwe basonga kali mu Parrot. ngali mu Parrot. Kakati ebiseera bino music wamusanga ali wagenda okuyingira mu kadongo kamu wamusanga aliwa. Music mbutuufu abadde yazise music wa kadongo kamu tetugaana namuno mu bandi omwange mulimu ennyimba ezitali zimu naye ensengejere ennongoose naye kadongo kamu abazeeyi batuddukako n'abantu abakulu n'ab'ebitiibwa n'abuvunaanyizibwa batuddukako audience yano gye mwakula nayo eyo yagwa. Kakati tulaba abantu abazze mu ngeri yaabwe ne bajja ne balaba naye ng'olaba sayizi y'abazze ng'ate nto. Naye ogamba okuyimba ennyimba z'entalo gundi ya puli abebbe ennyimba si kye kiresa omutawaano gwe abantu mu bikaali byammwe kwogenda okuwulira Sebbaale ne Kabugo tebakwatagana anti bonna bayimbanga sebatta tetujja balaba naffe batebakwata tetujja gendayo. Naye abantu ku nnyimba mu butuufu senga tulina amaloboozi ba vox empya nga buli omu ajja tufuna oluyimba lwe nga tiluyingidde mu lwagundi naye omuntu okujja n'ayimba oluyimba lwa kafeero oba n'ayiza mu lwa kafeero n'aluyimba abantu babeerako ekyo kye baawulira edda ajja mbujja bigambo n'atwala tune ebyo si bituufu n'akatono. Era nze siina luyimba lugenda kufuluma nga lulina gwe lufaanana wano mu ggwanga tekisoboka. Shoyo omuntu bw'abazze yeesunge kwa Parrot Productions nze nga nze nyiza okuba nyina kyenjimanyiiko naye tusuubiza abantu baffe bano nti anajja agenda kulaba ekisinga ku kyazza asuubira nnyo kinene nnyo kuba music dance and drama yes byonna mugenda kubanga mubituukiriza. Tulina okuzina tulina okuyimba tulina okuzannya katemba tulina emizannyo egisukka mu 10 gy'oyinza okutegekebwa. Katemba oli owabambalire kateeteeyi okusingawo. Okay. Gwe omuwagazi wa kadongo kamundo zonna kyotegedde nti group Parrot Productions ntera obbalaga kumambalire kateeteeyi kamukulage eyo musajja asiba ettaayi n'etuuka eno wansi tewasigadde sente wali wadde 10 kamala kola kyekindi nti najja n'azannya ku stage ennyimba y'okuyimba mu nkubiraawo nyimba eŋŋende ewuwo nsuubira tujja kugisangayo ogenda osanga ebivulu ebirala tebijja kubeerawo. Era ekyo nsaba abawagizi bange mwenna mubeere bakkakkamu mungezeeko muntunulire buli show yange yonna bwegenda okubeera. Abayimbi babeera baka stage ku ssaawa emu bonna nga bali baka stage teri n'omu akkirizibwa kufulumayo. Omuntu abanga azze kuyimba ennyimba 2 ateeka okuyimba oluyimba lumu n'ava ku stage n'agenda n'akyusa engoye n'ayambala engoye endala ezifaanana oluyimba lwagenda okuyimba. Tumulabe mu omulala ng'azannya tumulabe mu omulala nga mwana kambuze muzeeyi ekibuuzo nti okuyimba kwa Parrot Production bawankusu ogenda kusinga kukuba esingira ku ggwe oba ku baana? Tekuyinza kubeera kunze emyaka yennyina ogiraba njendi nja kubeerayo naye okusinga nsimbi essira ku baana bano abalisigalawo bawerekerako era siyinza kubaleka. Enkola eyo ya bugagga nnyo anti ekirala mwatta siteegi eno nojja ku siteegi n'osiŋŋaanako abakubi ebivuga 2 ate buli omu akuba bibye bakubye kyo n'ayingiddemu eono mu ggi ng'ate oluyimba balikubidde emyaka n'emyaka. Ekintu kiba kitegeeza bo tebalina practice gurupu esi yawamu kati gurupu eyo erondalonda abayimbi n'abakubi neronda gundi akubire wagundi neronda gundi akubire wagundi ne bagatta ne bajja ku show kati bibakuba tiba tibikwatagana ne twagala nze abange bennyina gurupu eri wamu nyina abakubi 14 sinti gundi yalwadde show tugiyimirize era bwe bajja ku stage baba bazze oluyimba lwe bagenda okukuba balinako practice oluyimba olwo luteekuba lulina introduction nga nensi etegeera nti olugundi yajja tulina oluyimba olutandika gurupu nga tuggulawo olufaanagana olw'eggwanga ne bazina n'amazina esebo nti bawankusu naffe tuzze era tulita kalibatanya kati nkole ntya owulira awo bonna ne beyiwa ku stage ne bayimba bonna staff obono yeweerinnya ennyo bwene omunaffe ennyo bonna babeera ku stage. Okay, ekintu ekyo bulijjo nkikaabya nnyo mu kadongo kamu akati groups zizze zigwa olw'ebintu bino wammanga ntojja kusena gurupu ya mwebe nga mwe bayimba bulungi nnyo bakuba ebivuga birungi nnyo gurupu epangisa ebyuma epangisa emmotoka erina okugula emmere nekisaanyawo gurupu negwa nga omuyimbi waali gwotusuubiza otya nti eyiye egenda kubeerawo
ebina bize bigwa bwe kakati mukama wange nze okuddamu okukola group eno bawankusu kitegekidde emyaka gisooka mu 10 n'ekyo nga nkipakasiriza ssente ebweru na wano mu ngeri yonna ebintu byonna ebigenda okukola mu group eno oba ebiriwo oba ebyetaagisa mbirina oba mirere weegiri saxophone trumpet oba jazz weziri oba gita oba mizindalo ate bwe tutuuka ku byuma byo tulina byonna tulina ebimu bisobola okuvaamu seti 3 mujjemu ndabe oba ddala nina ebbanja leero kandiwe naye nga nze olwaleero tize tuwaye singa ddala nina sente ekyokukola mmanyi nandikutte mu ndyanga ne tulya engobo sibalimba bannanga obulamu bubi bisaananga ne weesanyusa walumbe talya olubalya babbeeyi nga n'ennyonyi alina kakati nze kyempasaba musaanira okulya bannange bulye bulyenga bwe munywa emmotoka ziri 3 loole emmotoka ezitambuza abayimbi entono ziri 4 zonna legias mu bufunze tolina kyopangisa kitulina kyetupangisa deka microphone nabiseeko omuyimbi wazituuse namulindwa hawa naye yatamanya atabuuza lulina siibula bagambye nkomawo abawagiza bagere enkoko gikutte omumiro bannange mwebala okunjagala buli we ntuuka ne mundagakka mwenyisiima nange sigenda kwiwejjeeka leka mbawo obuyimba okujjako walumba omutemu kayanannemesa byennyimba nga naye kyasajja kubalaga tesobola zekiiteesa okuva ewaka nga faala zempisa z'abakazi zendabye ezimuza engudu ebitaala byabakwata oga musajja yankubanga beerabidde empisa zaabwe zizabalemye obufumbo bwabwe bali ku basajja baffe baboogerera ebigambo bwabwe nti bw'owulira Parrot Productions weetimbye genda olabe kuba ngenda kutambulako nabo okumala ebbanga eritali ggere ndabe ebintu bino wadde wendukidde okubanoonyaako munsaba mbaleetera omuntu alina ensonga bye bakoze era nja kudda mbagambe nti yatugamba abakubi 12 nsanzeeyo kasanga n'ofona bokka be bakubajjita waawumuze n'akwata eno nenzisa mwana wange omuteetyajamiza ku lukya nenzisa okubeera omuwulize ku bintu bizize kugamba toba munnange nnyo kano badde ogamanyi ekalikalombolombo wane waffe ng'omwana okuva mbazadde asooka kulerwa jangu nekwerako mama entula mpola atengakiye olaba gwezatafuta omukosidala awono mwana ng'ogenda mufumbo sikazanga nekulira kwate weegezeza mu bintu byendaku omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kati nga mmwe betuyigirako abasomesa baffe nti tuwa enjawulo wakati wa Fred Sebatta ne Hamani Basudde ne Paulo Kafeero oyinza kumuddamu otya kansooke kwebaza mukama kubanga abantu abo yabawa obwongo ne bakwadde abamu tituli nabo naye enjawulo eri wakati wa Kafeero ne Sebatta ne Basudde bayimba nga buli omu alina message wazisimba Sebatta ennyimba ze zonna yasimba mu kubuulirira amaka ng'akola emisingi gy'amaka emirungi era abantu bangi ne bakyuka ne batereera naddala mu biseera byayimbiramu ne mukyala wooli omukulu eyasooka yasimba essira ku maka ate Basudde ye bwe yajjanga mulanzi n'alanga ebyo byonna ebyali bisobola okubeerawo era ebimu byonna tubirabye kyekimuyisa nabbi kali akabinja kakuyita yisa masiya n'abasevininsidde baabo wabbali abaduventu n'abasodokisi baabo mu ntebe ez'emabega mu bbaasi ndulu yevuga kati ate Kafeero yazzanya abantu omutima gwabwe okudda eri Katonda eri Mukama mu nnyimba ze zayimba n'okuwabula abantu ba bulijjo mu mbeera zaabwe
Wanimpalata bwemera omuntu temukuyita okuba ekyebyo nze mpulira babuyita bwinja bunogula busobulebwa alemwawo abayaimwe omuntu akuza muzanyirako kubwobo bwe bubonero obulaga bukulu kikwe twebuuza nenyoko bwameranga envi ofukamiranga ku nvimbi n'owongerera bw'osinza babaffe babula ddadda kati olaba nti meseji zaabwe zonna zayawukana ga buli omu kyeyayimba yakiyimba nnyo nekituuka eri abantu bannange mulye nange bwenkola mulyenga bwe munywa nange bwenkoze ab'enkoko mulye nebbiya munywe azina nange mbibye akatale ke kakosuubiza abawagizi ba Parrot Productions bawange. Mbadde nsaba abawagizi mutuwagire nnyo tuzeewo okuyimba kwaffe tuzeewo essomero lyaffe eryakadongo kamu mu Uganda si byakwemoola naye mbizzemu myaka gino nga sinyonyamu ssente naye nga njagala kulekawo musingi n'abantu okubakomyawo nti mugenda kulaba ekintu ekibasanyusa. Okay, bwe tubadde mu binakadongo muzeeyi Jamiru Namulanda bwatwe bwafaananye mu mboozi ye. Emboozi ye ejjuddemu okuyiga eri abayimbi nammwe abagoberezi abalumiriddwako nnyo okusinza ku myaka gy'agambye gy'amaze nga yeeteekateeka. Tujja kumufuna omulundi omulala gwe tofaayo ojja kuba ku nnamba yange 0755 41 0 38 755 41 0 38. Nze neyanziza nnyo kumpa akadde. N'omulundi omulala tujja kukunoonyaako.